ebisaawa olw'okuba tebalina kugamba balina gaapu eyo eyalaavu ya taata kati nga kumpi buli musajja gwe balaba balowooza agenda kubafaako nga taata kumba agasajja agamu nago gasajja gasiiwuufu gampisa. So n'olwekyo omukyala Nantume tumuadvising as much as possible afune some kind of father figure sobola okubeerawo okuyambako okubikkako ku gaapu otherwise oba oyinza okufuna challenge nnyo both mu bawala n'abalenzi oba tosobola baraisinga mu ngeri eri balanced equally n'omusajja tosobola kuraisinga baana wekka teweerimba nti naawe wagoba omukyala mba kati ogenda kubeeteekako era togeza naawe baraisinga yes olinayo oyo authority gy'otaddewo balinga ab'empisa naye beetaagako n'eri rahma window gw'ate gy'otayina kati bajja kukula nga balinga bali mu barracks bahending up nga ate tebakuze na kusaasira kati they can become a very big liability eri abantu. So n'olwekyo both parents tubeetakaatakibwa omusajja waba wasigala wekka oba omukyala yagenda oba yafa funa either zaawo omukyala wasa ate ekyo nakyo tukikubiriza bannange abaami bw'obeera ng'ofiiriddwa omukyala bannange ddayo wase toddaawo mu kwesibira awo mu mbeera eringa ey'abahindu ng'oli awo oli sitaaka olemeddwa okuddamu okufuna naddala omwami you go and marry omukyala omulala ozzeewo kati obula nga ate bano baamiri banina bakyala basukka mu mbo balina advantage nti ye okujjawo nga bombi bafudde mulundi gumu ekitali kyangu ye always abeerawo n'asigaddewo kati kyo kiba kyangu ate okuzzaawo wano ewazze gaapu naye kati gwe bawadde oyo n'omu n'afa wasa kubanga okuwangala obulamu bw'omu ng'ate obadde oli mufumbo tewulina nnyo kalungi koyinza kugamba nti ke kalimu so tubeere nga tukituukiriza so tugambye saidi zombi biiti nti osigadde weka ng'omwami oba mukyala tojja kuraisinga family eri balance so lwana ofune aidha bw'oba tosobodde kufumbirwa kati ng'omukyala oyinza okuba okuzeemu mu myaka nga abasajja tebajja nnyo mangu aidha funa muganda w'omulenzi maki there must be some kind of father figure gy'oteekawo abaana basobola okuba nga balina omwami gwe balaba regularly ng'abayambako okubagayidinga. Tukole emirimu gyaffe tuleme gizannyiramu abaana tubawe obudde twalaba abawala leero tulabye abalenzi tuba supporting baveemu nga ddala basajja babuvunaanyizibwa abanaawangaala n'abantu baabwe ng'abantu baabwe beenyumiriza mu muntu ono nga buli lw'otuuka waka nga baana bavaayo gye baadde bali bazze okulaba mukwano gwabwe era ng'obatuuza n'obabuuza ne bakubuulira nga tebatya okiraba naye kati gwe weefuula empologoma gw'okuba emiggo emingi ennyo biki abaana ne batuuka okukutya ojja kwesanga tosobodde kubakuza mu mbeera eno gye twagala ate nga generation zino zonna okuva edda nedda zitambulira ku muzadde ku transferring eri mwana kati omwana naye n'akula n'atransferring kati gwe tu maintaining generations ennungi ez'enjawulo so tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obusobozi okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe kuba ffenna tuzadde abaana era kati kiri mu nsingo zaffe okupresentinga abantu ab'obuvunaanyizibwa biiti abawala oba abalenzi nga generation eddako very importantly bannange tetukulula baana kubakozesa bintu bye bataagala si kusoma si mirimu ki omwana noonya ekintu ekimwanguyira kyalinamu interest for as long as kiri halaali mu supporting mu kukikuza omwana oyo ajja kuwangaala nga aninga halaali we era atuuke yonna gy'abeera ayagadde olw'ekyo kyakola. Nze naddeko e Nigeria eyo naye kale ennaku zino bw'otuuka ku airport olaba abawala bangi nnyo bagenda kukola Dubai kati natulamu ne ndowooza nti naye abaana bano okimanyi nga bafunye opportunity erinnya ennyonyi just olw'okuba basobola okugenda ne bakola mu nnyumba y'omuntu ndi kati amiri yayinza okuba tagirinnyangako era nga tayinayo kintu kisobola mulinnyisa naye oli olw'okuba ayinayo omugaso oguli specific gumutuusizza ku level ate abalala oba oliawo gye bayinza okuba nga tebasobodde kutuuka so buli omu akola kyakoze era kimutuusa wonna waatuuka depending on maanyi kiga kitaddemu so abantu tuba supporting basobola okuba nga basobola okuwangaala nga abantu babuvunaanyizibwa ba aninga halaali awo Allah ajja kuba nga atuwa emikisa mu byonna bye tukola
families zino ziterere kubanga n'ekitubeeza no ekiro saawa zino families buli zitaterera wallahi ebizibu bivaamu wakati gwamira oyinza okuba olina abantu bo balabe balungi naye bw'otafaayo kutereeza ne society enkya muwala wajja kuba yeetaaga omwami togenda mumwewasiza ka society we banvundu era agenda kwending up ng'okafiiriddemu gwe wakola paati yo naye tewafaayo kutereeza environment yo ne mutabino agenda kuwasa omusege so ffenna tulina okulwana okulaba nga at least on average wawo ku bantu abamala abalongoofu ab'obuvunaanyizibwa mu by'obufumbo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.